amazzi n'obutondebwensi mukaweefube ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutondebwansi kinema gwe kiriko ow'okutumbula n'okwagazisa bannayuganda okujjumbira okukuuma obutonde. Olwaleero Basabye mu katale Nakawa nga balongoosa n'okusomesa abantu era beegatiddwako ebitongole okuli Red Cross ne KCCA nga Bishop Constantine Mpoma bingi okuva mu ekereziya y'Abasodox South Sudan yakuliddemu okulongoosa. nakati yakatandikidde waggulu naye nakatannakoowa. Bishop Constantine bw'abadde ayogerako eri abasuubuzi mu katale k'e Nakawa abakubiriza okukuuma obutondebwensi obuyonjo n'okusimba emiti. Singa tubeera bayonjo wano mu katale n'omu maka gaffe tujja okubeera bayonjo n'omu mibiri gyaffe era tujja okubeera balamu. Entobazi tuzoononye era entobazi ezo mumanye omugaso gwazo. Amyuka komisona mu minisitule y'amazzi n'obutondebwensi Albert Alijabo alambuludde ku bigendererwa by'enteekateeka yaabwe gye batumye Water Week. Rethinking collective action and innovative approaches. What kind of new approaches can we engage in? For example, we have come to Nakawa Market for a clean-up exercise. Is that an innovative approach where people take the message home? So that is the theme. How do we address these challenges jointly, but at the same time using innovative approaches? Banera bategeezezza nti bakutambuza enkolano mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwongera okusomesa abantu ku kukuuma obutonde. Tukola kino nga tulaga mbu twagala tukwepinga environment yaffe nga nnyonjo nga erabika bulungi neera mu byonna byonna nga twagala for health purposes and okusavinga environment yaffe. Oluvannyuma Bishop Constantine asimbye omuti mu katale kano ng'akabonerako okukuuma obutondebwensi. ne minisita ya wota Sulaiman Sebugwawo, BBS Terefayina. Okukuuma obutondebwensi buvunaanyizibwa bwange naawe ffenna.